Mbaniriza mwenna abanneeyunzeeko amakya g'olunaku olwaleero, amannya agange nze Trevor Online, era nga nze n'abayimbi babiri be twalabyeko nga bakwatibwa ku ntandikwa ya wiiki eno, engeri gye baayimbuddwamu na misango ki egyabadde gibavunaanwa oluvannyuma lw'okusibwa ku Jinja Central Police Station okumala essaawa ezisoba mu 14. Kyaddaaki abayimbi Dax Vibes ne Mickey Wine baatuuse ku nzikiriziganya ne munnakibiina kya NRM Hussein Ibrahim ng'ono yakiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Jinja Southern Division era nga yeegwanyiza okukiikirira abavubuka mu Paalamenti ku tiketi y'ekibiina kya NRM. Okusinziira ku lipooti ya poliisi, akanyolagano kano kaaliwo ku makya ga Mande ku ssindiro ly'amafuta Shell Ambercourt e Jinja ku ssaawa nga 9 ez'ekiro. Ibrahim Hussein bwe yatuukirira Mickey Wine amubongeko wabula Kanyama we yamulemesa. Hussein yakozesa eryanyi okugwa mu kifuba kya Mickey Wine, ekintu ekyaleetawo akanyolagano okukkakkana nga waliwo abalwanye. Okusinziira ku James Mubbi ng'ono ye mwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'Ekira, enjuyi zombi zaawaba ku poliisi keesi ez'enjawulo ku CPS e Jinja, wabula Ibrahim yaloopa Mickey Wine okumutuusaako obuvune ng'amukuba kiyite assault, ate ye Mickey Wine yaloopa kumwonoonera mmotoka ye ng'alumiriza nti Hussein ye yagyonoona, kye baayise malicious damage. Okusinziira ku nsonda ze tutannakakasa, akanyolagano kano kaddamu munda mu poliisi mwennyini. Dax Vibes bwe yakuba Hussein Ibrahim ekikonde mu ofiisi ya OC ekyaviirako mukwata n'aggalirwa. Newankubadde Mickey Wine ne Hussein bali bateereddwa, Hussein yaddamu n'akwatibwa ku lunaku olwo n'avunaanwa ogwa malicious damage, era oluvannyuma lw'essaawa eziwerako mu nkomyo enjuyi zombi zakkiriza okutuula ziteese okwewala ebiyinza okuddirira. Wakati mu kubeerawo kwa poliisi, enjuyi zombi zakkiriza okuggyayo emisango, era poliisi yasobodde okuta abantu bano 3 ku kakalu kaayo akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'olweggulo.